Katonda w'amaanyi eyatonda byonna gwe omwesigwa eyakisa omubiri gwo tewali akwengana ekiddukiro ky'oyo ali mu bwetaavu yegwe omusuutibwa tuyayaanira kweweka omwagalwa fenno tusaasire. Musizaako nnyo mwana gye musinzire okubanga mutulaba olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 ngoza ziri 31 ziri 31 omwezi ogwa January 2025. Vidiyo eno ngikoze essaawa 10 muri bali gyonna gye mutuusaako engalo. Olunaku olwaleero bwe tubadde tugenda mu kooti ku madda g'omusumba mutabani wa Yesu Kristo nalukalala obwakabaka bwa Katonda His Grace Gordon Muzaale Sebandeke okubajjukizaako omulundi guli bwe twali mu kooti wiiki eri. Omulamuzi w'ekkooti esooka yalagira nti omusumba ono ebintu byayogera nti gavumenti eriko yakuvaako n'ekigambo kya Mukama Katonda era yakuvaako awatali sasiri kubiddwa nate era ku bibuuzo byali abuuzibwa ebyokuddamu nti ye yalabikirwa ddi nti Rebecca Gadaga yaweebwa obutwa, yalabikirwa ddi nti Museveni bw'alivaako abaana be balibonaabona byebyo byebamuvunaanira era bwe butambi obwamukwasa ku musango gwe bamuvunaana mbu ogw'okusaasaanya ebintu by'atalinaako omutwe n'amagulu n'okusaasaanya bakiyita hate speech. Kakati ku mulundi guli omulamuzi yalagira nti ono atwalibwe nga ye omulamuzi alaba ebigambo bino byayogera si bya ku nsi kuno byalibanga birimu katwewuulu. Omusumba Gordon Muzaale yagamba nti ebigambo byonna byayogera bimulambikibwa Mwoyo Mutukuvu ate okusinziira mu abazi bamugoberera mu mwetegereze programu ezo omuntu akootinga Bayibuli nga lwe nababuuza abalokole lwaki bwe mutegeera ennyo Katonda abantu b'oku nsi kuno babayita baguba ddalu temwakinziramu ne mujja kukinziramu. Bayibuli era gye yakola n'akootinga mu kooti kuba yakootingira omulamuzi nti ki ekibavugumusizzamu ab'amawanga abalamuzi abavases omuzimanyi. Kakati yalagirwa olunaku olwaleero abeere ngadda mu kooti talabiseeko. Kati kuva ku makya ndimo kumunoonya bwe yava ekigo ku kooti ku luli bwe yava ku kooti Entebbe luli tukimanyi bulungi nnyo nti bwe yaggyibwa ku poliisi y'Entebbe yatwalibwa mu kkomera ly'Ekigo prison. Kakati ekkomera ly'Ekigo mukyala Musumba yagendayo n'amulaba nze ne mulinda mu kooti zinali ku kooti mukyala ya Musumba yakyala Ekigo prison. Bwe yakomawo mu kooti n'alagirwa nti ajja kuba atwalibwa okukeberebwa omutwe ekyo ebyali ebyokwolwo naye ne tumanya nti waakuddizibwa Ekigo prison. Bwe twagenda mu Kigo prison twamusangayo nti yali aggiddwayo ng'atwaliddwa e Luzira. Kakati yatukubira essimu nga tumaze okumunoonya baffe twali tumanya ali Kigo tugenda okuwulira nti ate taliiyo gye tumanyi gy'asibirwa ate twagenda okuddayo nga taliiyo. Ye kennyini yakuba essimu ng'alina enkola gy'ayitamu n'atugamba nti yatwaliddwa Luzira ku Maction Bay. Kyentegedde olunaku olwaleero nti baali bamututte mu ddwaliro kubanga yalwalamu musajja mulwadde okusinziira nti no yabuzibwawo ebbanga eryawera ewiikisi 2 nga tebamanyi gyali. Ye kyalumiriza nti baamutwala embuya mu buduukulu bwa Ssemwaya ekyali eyo ng'asula tayambadde akubwa n'ebirala. Naye mu buweereza bw'eddiini ne Kristo yennyini baamukuba emiggo nkijjukira bulungi. Kakati olunaku olwaleero nkedde Luzira okumunoonyayo kubanga nategedde nti Ekigo taliiyo ate ng'olwalwo abadde asuubirwa mu kooti. Twegabanyizzaamu ebitundu abamu ne bakeera ku kooti okugendayo okulaba oba anaaleetebwa. Era olwamaze okunkakasa nti taleeteddwa ku ssaawa abasibe we batuusibwa ku kooti kubanga kyali kyalagirwa nti akomewo nga 31 immediately nze ne nkwatirawo ekkubo okugenda e Luzira ate okutuuka e Luzira ne baŋŋamba nti taliiyo e Luzira nti ate yakomezeddwawo Ekigo. Kati ne nzija misinde ate okujja Ekigo prison. Kigo prison ntuuseeyo ssaawa nga 6:7 awo era mulabi. Omusumba Gordon Muzaale yaggyibwa Ekigo n'atwalibwa ku Maction Bay e Luzira ate n'aggyibwa ku Maction Bay ate n'akomezebwawo Ekigo ndowooza ku nsonga ziri ez'omulamuzi ze yalagira. Kyokka olunaku olwaleero ntegeezeddwa nti yakomezeddwawo ggulo
eggulo nga olwayo terunakya. Kitegeeza nti nno ab'amakomera bagoberedde bulungi schedule nga bwe yalagirwa omulamuzi. Naye ate kinzija enviiri ku mutwe oluvanyuma okubanga mbadde neeteeseteese wamu ne looya bwe namufunira okubanga amuwolereza ate tebamuleese mu kkooti. Kakati tebamuleese talabiseeko, baganya okumuleeta. Omulamuzi yalagira nti akomewo nga 31 era 31 talabise. Ate nga yabaddewo baamugyeyo eruzira ne bamuleeta ekigo ne bamukomyawo eggulo limu. Kitegeeza nti wabaddewo obusobozi era mulabye kati tabadde mulwadde kutuuka ku exit tasobola genda mu kkooti, wabula kikoleddwa simanyi oba mu ngeri atya oba kagenderere oba sikagenderere. Naye nze simanyi ba prison ki kye badde bagoba obutamutwala mu kkooti oba kiragiro kivuddewa n'atatwalibwa mu kkooti. Kakati nga tucoordinatinga n'ababadde ku kkooti nga nze bwe ntambula bwe ntuuse ekigo ng'omu ku bakyaze era mukyalidde n'abatumira nnyo era n'asaba tinno kati era alina quotation gyankotingidde ya Bayibuli, alina ekigambo kyankotingidde mu Bayibuli naye nze kimbuzeeko kuba mbadde ntaataagana mu kino nakiri kimbuzeeko ekigambo ekyo kibadde kitegeeza nti mwannambula mu busibe. Abadde ategeeza nti ne mu busibe mu trying times mwannambula n'akikwotinga tubadde tunyumya naye naŋŋamba mumukwotingire. So amanye ekigambo ekyo nga kya Bayibuli kikwotinga ekiteeke mu comments nti mu kaseera ako nga musibe. Jjukira ne Kristo baamukwata n'abeera musibe. Ono sikugambye nti ono mwana wa Katonda, nedda, wabula ayagamba ayogera ne mwoyo mutuukirivu. Ate ebintu byayogerako gamba abantu okusibwa awatali misango, abantu abangi abajjudde mu makomera, ekyo kya bulijjo, abantu okubbibwako amataka gaabwe, abantu okubwa emigo n'okuttibwa. Bintu bikolebwa abo ababeera mu buyinza, nga bali mu buyinza si abo ababakulira nti oba pulezidenti, nedda, wabula bangi nnyo abakola mu zi gavumenti nga beefuula kiwaji, abakozesa obuyinza obubi okusobola okutuukiriza ebyayo baagala okutuukiriza eby'obuntu, kati nga bakozesa amaanyi ameeyamba olw'ebifo bye babeera balina. Kakati n'olwekyo bwe ntuuseeyo nankootingira ekyo naŋŋamba nti embeera eruzira teyamubeeredde ennungi wano mu kumutwala n'okumuteekayo, kwegamba kubonyaabonyezebwa okusinziira nti omusajja ono abadde akootinga Bayibuli okubuulira abakulembedde obubi ki ekibaddirira mu bulamu bwa Mukama Katonda bw'abagwanyiza. Naye ate era kyogerwa mu bitabo ebiwandiike nti tosobola kuweebwa mulimo gwa Katonda. Entalo ez'amaanyi Katonda aziwa abasirikale be basinga okwesiga. Mukama Katonda yamanyi bw'alonda muntu kigwawo olutalo okulumulwanira, na luno simanyi bwe yalonda Gordon kulumuwa, kubanga buli gw'oyogera naye ku kyekigenda maaso akubuuza Katonda lwaki yalonda oyo. Engeri nti sinzaawa Katonda enkola y'okulonda mwani gw'agenda okuyisaamu obubaka. Nate era sinze namugamba alonda abalunzi. Mu Bayibuli mulimu abaali balunda endiga n'abakulembeza n'abafuula ba kabaka, mulimu abaali banyoomebwa nga n'amaanyi tebalina n'abakubya abasajja bannaggwano. Ekyo sinze namulagira ate ne Bayibuli sinze nagiwandiika. Kati bwe kibanga ddala kigambo kya Katonda ng'era tekirina bulabe eri nsi eno nga kirambika olw'okubaawo okulungi okw'obukulembeze ssaako n'embeera y'obuntu bulamu, nze siina wempakanira nti Gordon teyalondebwa. Nze ye kyaŋŋamba kyentwala. Kakati nga bw'okiraba nti ne Katonda atuma malayika Gabulyeri amutuma ntwala obubaka buno eri omwana wa Katonda alizaalibwa. Kati ffe omulimu gwaffe gwe tukola gwa malayika Gabulyeri guli gwennyini nti oweereddwa obubaka tubutuuse nga Mukama wo bw'akoze eki, nga Mukama wo bw'abukugambye obubaka obwo okubutwala. N'olwekyo abasoma ebitabo ebitukuvu mukimanyi bulungi nnyo nti Katonda bw'atyo bw'alonda abantu be yasalawo, era n'alina ba messengers be baateekawo tigenda ontwalire obubaka buno obuntwalirire abantu bange. So n'olwekyo sobola kuwakana nti ono omusajja Katonda ye yamutuma, nedda, ekyo sikiwakanako, sikiwaako obujulizi, ntwala kitwale nga bwe kiri, kuba sinza entegeera y'obutuukirivu esalawo. Kakati abalowooza nti be balamuza obutuukirivu bw'oku nsi kuno, nsaba okubategeezaako nti mu kutaataaganyizibwa okulwaleta tutaleeteddwa mu kkooti, wabula mu coordination okwatagana n'ababadde ku kkooti, ajja mbu basabye akomezebwewo nga 14. Nkimanyi bulungi naye nga 14 ayinza obutakomezebwawo. N'olwekyo ekisooka nkowoolako abaddu ba Mukama Katonda mwenna nti nno omusumba omubuulizi w'enjiri ya New Revival, New Uganda New Revival. Enjiri ya New Uganda New Revival yeekwatagana ku kinange n'akagitegeera, naye ka mbabuulireko akatono kenjimanyiiko. Gordon Muzaale Sebandike nga yakulembeddemu enjiri ya New Revival agamba nti abasumba abali b'ebisiyaga bajjudde mwene ensi. Kakati nti mu New Uganda New Revival beetaaga okununulibwa. Nti Mukama Katonda wabajja okutereeza ensi ye tatandikira ku bakafiiri. Katonda amanye ebingi gwabuuza ebingi, atandikidde mu kkanisa mwennyini okugitereeza.
nze mu byembadde mpangadde naye ebbanga lya myezi 2 nga tukola interview kye namuyigako kyekyo yaŋŋamba nti enjiri ya New Uganda New Revival eri bweti ti mu New Uganda temwetaagisaamu musumba asinza President Museveni nti Museveni yamukuumwa kubanga Katonda yakuuma so si President yabaako. Ekyo kye kimu kye nayiga mu njiri ya New Uganda. Enjiri ya New Uganda New Revival ebuulira ti abasumba abaliwo bakozeseza bubi obuyite Katonda bwe yabayita okubanga batereza abantu kati bo babakozeseza kubasolooza bo buli kaseera basolooza ekirala endiga bazirondamu n'agitwala mu kitanda Katonda kyatamutuma nti oba amaanyi ga Katonda gayingizeeyo mu muntu na bitundu byakyama kati abasumba abasinga badda ku ndiga ne beegiriisa endiga ezisinga zirina embuto z'abasumba kati mu New Uganda New Revival enjiri ye gyabulira nti ebyo tebiina kubaamu Mukama Katonda nga jjotereza ensi yatandikira mu balokole ate mu balokole atandikira ku abo be yayita ne beewaggula kati n'olw'ensonga eyo siraba bulabe mu njiri eyo. Ekirala ekiri mu New Uganda New Revival nti abasumba tebaabeerenga bali babisiyaga temubeerenga mu ssente zerwa bisiyaga olw'okwonoona abaana abalenzi kyekakasa nti ekyo mu ndowooza yaffe ne Parliament yakikolera amateeka. Ekirala mu njiri ya New Uganda New Revival mu njiri ya New Uganda New Revival tebuliimu musumba agenda kulya bisiyaga naye ebyo byonna nga mbitadde ku bbali kikye neetaaga omanyi kati nze atali muyite era atayogererwako mu mutukuvu simanyi lwaki nange teyannonda naye buli omu Katonda amuwa entalo ze Katonda yampa ntalo za kusobola kutambuza ekyo nga kirimu amawulire kwe kuyitibwa kwange sijja kweteeka katuuti kubuulira njiri ekiseera kyange bwe kiriba kya kubuulira njiri nga kituuse nange Mukama alimbuulira nti weewaawo kyekyo bwe ndijja mu maaso gammwe ne mbaga nti annonze ajja kubanga kyakwekakasa nga seepaatiiseeko kyepaatiike kakati n'olwekyo ebyange byenzikiririzaamu nti munno mu kabi ye munno ddala. Omusajja ono ekisooka yalina abaana 3 kambabikkire omwana we omunaafa mwana we yafa naye si ku luno nga bamaze kumusiba yamufaako emabegaawo kati alina abaana 2 ne mukyala we mukyala musumba omulimu gwe bakola guli gumu kubuulira njiri eyo gye mulaba yayisaamu ate enjiri eyeera n'amwatulira terumamu nga bano boolaba nti bw'aba ayagala ku Museveni emmotoka ajja ebigambo n'abikwatamu ewali badde ekigambo Katonda yeebaze bateeka Museveni yeebaze olw'okuba nti ye ayagala muwe ekimotoka ate bwe kifa ne bakizaayo kwegabwe yeevugaavugamu awo ng'amanya olwo obusumba bumuganyudde kakati ye ne mukyala we omukyala yasigala ku bulabirize bwammwe ebbanga lyonna omusumba ono lyagenda okubeera mu kkomera nabasaba bwe nfunayo akasente konna k'obumpadde nsobola okwawulizaako mukyala musumba nti olwaleero abaana bagulireyo ekyokulya bwe nkyala mu kkomera ne mu kkomera ngenda nenteekawo akasente nti waaye musumba kubanga mu kkomera amakomera g'e Uganda olaba emmere ekulema kulya wano kyate mu kkomera oluusi balya kimu oluusi ennaku ne ziwera nga tebalidde oluusi omuntu n'alwala ate mumanyi bw'olwala waliwo n'ebintu byotagira kati obulabirize bw'omuntu ali mu kkomera busigala ku byakulya so bwe mutuwaayo akasente mujja kukozesa ennamba 0702 84559 endala eri 0782 057604 057604 zonna ziri registered mu kanka ka Emmanuel Peter kwe tusinziira okwo kati nkwasaganya ebintu 3 ekisooka nina okuzunga mu makomera buli omusumba oyo lwabulanga nzunga mu buli komera okumunoonya ali luddawa okwekakasa omuntu yenna akuritisayizinga gavumenti mu gavumenti z'abaddugavu si mu Uganda anokka bamumiza musu battamutte kakati engeri gye munnumiriza ebiseera ebisinga nti nze ndeeta abantu banaamwatulira bwe bafuna obuzibu nange kinkakatako nze nno simanyi oba bwe balinsiba wali baayo alinamba ate era sikikola nti bwe ndisibwa abeewa nnambula nedda wabula nkikola olw'omutima nze kubanga ebintu bimu bye nnyina okukola kiba kiyite media choice corporate social responsibility tulambula abasibe tetukoma bukomi ku ekyo waliwo omuntu nga tannaba kutegeereke katwewa obudde nti lwe muli tumutegeera ate ffe temuli tujjukira nti ffe twamubakakamu okumutegeera n'emiganyulo egiva ekisooka mu kigambo kya Katonda sigigaba nanzeka ekyokubiri emiganyulo egiva mu kwogera ku bibi ebiri mu gavumenti n'etereera sibiganyulwamu nzeka it is a win-win for all of us kiyamba ffe ffenna kakati nyina bino amanga nyina okunoonya munnamateeka ate bo gwe mulimo gwe bakolera ssente agenda okutubeererawo n'okwewala okukola ensobi mu makooti ekyo kimu ekyokubiri era nga bo we bali abalirwedde okuwolereza musumba newankubadde nga state gavumenti yeri emabegawo omusango guno balooya abamu bo batuukirira batya bwe batunuulira
ne babalabalamu nekiri emabega n'agulya emabega okuteekawo embeera eno simumanyi wabula balooya abamu bw'oyogera nabo ng'emisango bagutyanga batiira ddala bagamba nedda tetujja kukisobola naye waliwo 2 3 abeewaddeyo okulaba nga bagenda mu kkooti okwolereza omusumba ono gy'ova olaba nti olwaleero ndowooza basinzidde ku ekyo ne bagaana omuleeta kubanga already ndowooza bali basuubira nti ono kafenyere yafa talina amugoberera naye kati wetuli abamugoberera ekyokubiri kwe kuba tuleeteranga amawulire kubanga nze omuntu yenna wenoonya mukomera bwambulako bwe baŋŋamba nti ali iggulu nga ŋŋenda eggulu bwe baŋŋamba nti kati bamusibidde eno kasita mmanya waali kuba mu gavumenti eno newankubadde nga mulimu abagikoleramu temubulamu akubbirako 10 terikyawa omu ekyo kankibabuulire 10 terikyawa omu ate ensonga eziruma bannayuganda teziruma muntu omu kale nga n'olugero lw'abaganda bwe lutambula nti no zirindaba olwange tawa musibe emmere zirindaba olwange oyo atawa musibe emmere agamba nti ze tebinkwatako nange bwe bali ensiba zirindaba olwange naye ekitali kituufu mu Uganda mulimu abantu ab'emitima emirungi nga ne bwaba musibe asobola okuwa amawulire nti musajjawo gwempulira oyogerako namulabyeko egindi kati we boogera nti ali eno nga nzirukawo oba nga ndagirira abalina okuddukawo twekakase kubanga kino kiri about life ne Kristo ye kennyini bwe baali bamukuba emiggo ng'agenda ku musaalaba nga bagenda mukomerera era waliwo yamuwa akatambaala nti waayi weesiimuuleko olw'okutuluka kw'entuuyo n'okwetikka omusaalaba nga bamutwala e Kalivaaliyo kati tolowooza nti nno omuntu nga yeetisse omugugu Mukama Katonda akoola kakuyita akugamba nti waayi weetikka emigugu gyo ongoberere takugambangako nti nno waayi banaagikwetikkira kati guno omugugu bwe tuba nga ffe twaguteekawo wano ku Media Choice tusooka ne tugwetikka ne tugoberera nga bwe gulina okukolebwa kakati mbasaba ng'era mbeeguyanga era mbeegalirira nze ndi musajja awo omukisa gwa kyenkanya eri buli muntu alina ekimunyigiriza ate ndi open eri buli kintu kyendowooza ekisobola okugasa eggwanga oba kya ddiini ne mu ddiini sisosolamu buli kyonna kyolina okwogera kyenva mulaba wano ku Media Choice osangawo owekinnansi ng'ayogera n'osangawo omusumba ng'ayogera n'osangawo omusiraamu ng'ayogera Katonda bwe yasse ennimi zino ze twogera omu n'amuwa Oluganda omulala Olunyankole omulala Oluwalabu omulala Oluswayiri nze saamulagirako kitegeeza yeeteerayo n'ebigambo eby'enjawulo bye balina omutegeereramu nti ye Tonda ye Namugereka ye Allah ye Mungu n'ababaka be kubanga Yesu wano linnya kigambo kya Luganda eky'Oluzungu ye Jesus mu Luhibulu ye Yeshua oba amannya ganjawulo kati nze nagamba Mukama Katonda atonda ebigambo ebyo kitegeeza ffe mu ntegera yaffe ya Media Choice we give everyone buli omu tumuwa omukisa gwa kyenkanyi bw'oba ogamba nti oli musamize tomwagala ekyo gwe sinzaalamula bw'oba ogamba nti oli musiraamu yakola ensobi okufuka omusiraamu ebyo bibyo bw'oba ogamba nti ono omukatuliki andi mutera okubuuza katuliki ebyo nabyo bibyo buli omu Mukama Katonda nga bw'akyogera nti nze Mukama Katonda ow'obujja nze kyetondeke yeeteekawo atalina ntandikwa na nkomerero kati atalina ntandikwa na nkomerero abirabyo byonna ne bino ye yabiteekawo ffe tujjawo omukisa gw'okujajinga kyova olaba ffe wano ku Media Choice bw'oba otegeera Katonda ng'omuyita Mungu aizulu ekyo kikyo era naawe onnyonnyola bwe kibeera nti oli mulokole omuyita Yesu omwana wa Mukama Katonda omwana gw'endiga nga kyoyogera omukisa guba gwa kyenkanyi ffe tulina equipment n'obukugu ne time ne wiiru okola ebyo ebigasa abantu n'olwekyo engeri gye tutali balamuzi ate tetulamula ate tubaawo ate tulipootinga ate tetugulwa kizibu nnyo okujja nompa ssente nonga siripootinga kizibu mpozi bwe ndituuka ku eri eddala ly'okulya ssente mu mawulire nja gavaamu ngende ennime ebyokukola nyina bingi nyina emyaka 35 ate sisuubira kufa kati mpozi nga gavumenti enzise busi kubanga mpulira kati ennaku zino emyaka emito gavumenti eba mabega w'okutta abo beerowooza nti bagireetedde ebigiwakanya naye ate era ne wa gavumenti bw'abawo NRM nga era byagala okunyonyola okulowoozesa abantu nti gavumenti ye yentuufu ffe tulina mukutu bantu be bagusala ne Mukama Katonda oyo aba yateekawo yayogedde ebigambo ebyo anti kyogerwa nti yammanya nga sinaba kumumanya bino byonna byenkola yabimanya nga sinaba yamanya amajja gange n'amagenda kati lwaki nze neeteekawo n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga mbasaba kaakati nga 14 ekisooka buli mwagazi oba mubulizi w'enjiri osobola okugenda ekigo prison balambula olwa Mande olwokusatu n'olwokutaano bw'oba ogendayo osobola okufunayo enkota y'ettooke omuceere ebijanjaalo n'otwalira omusumba ebyo basobola bimuteekerateekera n'afunayo kamere ekirala nabasabayo akafalisa akatonotono kubanga seminti yo yanyiga zirindaba olwange si gwe muba mukola omusumba mumwe ndooza Mukama alibaddizaawo Katonda naakolera mu bantu ayitira mu bantu okukola
kati ojja kumukyalirako kubakomawo mu kooti wa 14 bwoba tosobodde kumukyalirako ojja kutuweerezaayo kasente ekisooka tulabirira abaana be waatali oyo omusajja abaana be abakuzizza mu njiri abadde abakuza mu njiri bwagenda n'abuulira enjiri oli namuwaayo omutwalo ng'aziweereza ewaka mukyala we bw'abuulira enjiri bamuyita ku luseedi ng'abaana basoma amayumba gy'asula bwe bityo bwe bibeera nti ne yamuwa ennyumba waasula oba waabeera gye baamugja eyo abamilitale gye baagenda ne balumba ne bamukwata ne bamubuzaawo era nakyo kwali mu kukkaanya n'okuyita mu kigambo kya Katonda Mukama yabadde alabirira kaakati ku luno Mukama ayitamu mmwe n'olw'ensonga eyo oba tosobodde kumukyalira ojja kusobola okutuweerezaayo k'otuweereza 0702 815959 0702815959 saako MTN 0782057604 tusobole okujjako omutwalo gw'amafuta nteekemu ninyaka boda emitwalo 5 njiweereze mukyala Musumba emitwalo 3 njireke ku kkomera emitwalo 2 eginaasigalawo njiwe kanso agenda okumwoleza paka litudda bwetyo bwe tukola nateera gwasobodde era n'awulira ekigambo kya Katonda bwe bityo bwe bibeera kaakati nsembyayo kino gwe tolowooza nti oli mu buyinza akaseerako tekatuuka nedda bwe tuba nga tuli mu busobozi bw'okubeera nga tuli mbaweereza ba Katonda oba mu gavumenti kitukakatako okusobola okuweereza mu kukkaanya nze no bwe neetegereza waliwo prime minister w'eye Canada yavaako abantu ne basala endongo abantu ne bakuba endongo bannabyabufuzi bw'oyingira ebyobufuzi okimanya nti eddoboozi lyo gy'okusinga okuwulira si lyakuwaana lyo gy'okusinga okuwulira lyakukwogerako mu butaweereza bulungi bw'oba okoze naye kyonna kiba kiyita kutereeza kaakati jjo nalabye wano mu Amerika nga pulezidenti alayira pulezidenti ng'alayira naye nga baayogerako we bali batudde balina omutima ogukkiriza nti byobufuzi okutukisayizingibwa ne mpulira pulezidenti ng'alina amateeka g'abalala gaweera ne projekiti z'abalala ze yakola ki ze yagamba nti tezijja kuba era nga Mukama Katonda asobozesezza Amerika okubaawo mu bubeeze bwati n'olaba ba ex-presidents nga batudde mu kizimbe kimu okwaniriza pulezidenti omupya wakati w'ebisanja n'emyaka emitono omuntu gy'abeera mu buyinza n'asaavinga era n'abeerako inauguration ceremony of the United States President the USA President mulaba nga speeches zaakola ziri somewhat somehow against the outgoing president era n'owulira nga bakkiriza nti ku lw'obulungi bw'ensi ennene si ku lwa personal motive kabakkirize babeerewo ng'omunaabwe ayogera kubanga obukulembeze people disagree on principle not on personality kakati oli bw'apootinga Bible n'akugamba wano mu nsi ezaffe eza Africa omuntu bw'omugamba nti oluguudo walukoze lumu ebitu ganja kutta omuntu bw'omugamba nti enfuga yammwe si ddungi katuleete yaffe ganja kutta nja kutemako omutwe leero ngunona ku Monday nguteeka ku luti ngenda kwokya ebyaffe ebya Africa ensi ky'oba olaba kitwegomba nnyo okuva mu zino ensi tugende tufune obutuuze bw'ensi endala naye nga ffe twali kyagadde wano we waffe nze sivangako wano era emyaka egiyise gyonna gye nkoze mu mawulire mbadde nstriving okulaba ng'eggwanga eryaffe teritabanguka for the common good but now when you find that omuntu ali mu buyinza bumujjula bakiyita kukijjula najjula obuyinza okuva ku bugere mpaka ku buswiriri ng'omanya nti awo embeera eyo nono so that is why n'envaako y'obukulembeze obubeerako ebeera mbi kati kyalibadde kituganyula nti mu generation eno embuufu omukulembeze okimanya nti osaavinga akaseera n'ovaawo ate n'ogenda mu bulamu ne weeyagala structures z'oleka ze zibeezaawo abantu baabalala so simaanyi namaanyi ga mundu wano mu Africa tusigalidde kwetta owulira entalo wano n'entalo wano naye nga kiva mu mutwe ku butakkiriza kukkaanya so mbasaba bannamawulire mwenna mbakoowoolako tewekkiriranya ku bitagasansa eno kubanga gwe ne bakutta n'olekawo abaana ensi ejja kusigala mbi ekyo kimu so ekiri atabaala kyekirya n'omunju nsembe akagambo k'omugezi Mamadi Kirumira Mukama amwe ekimula ekyemirembe muzeyi mulaalo ntera ogendayo n'ennyumyamu naye oluvannyuma lw'omwana we Mamadi Kirumira eyali omupoliisi okufa yagamba nti ne bw'osirika ofa ate era ne bw'oyogera ofa wano ku media choice abantu balumiza ne bagamba gwe lwaki abantu b'okolako interview babasiba abamu bagamba abamu bafa naye kati kamba buulire amakomera gajjudde tewali nawoyinza kwebaka sikiwa nti no buli ali mu komera yayitira ku media choice abantu bajjudde eruzira bajjudde ekigo bajjudde ekitalya bajjudde luddawa everywhere where the detention even police naye kiva mu mitima gy'abantu kugaana kukkaanya tutwala muno mu komera olaba nga musobola okukyogerako n'olwekyo
Fenga mawule, we should shine light on certain things because everyone is a candidate of a prison. Anytime you can run into a prison, why don't you work for betterment of those prisons such that the time when you're there, you have somewhere to sleep, you have food to eat, you have water to drink, you are not subjected to torture without so you're not subjected to being hidden without trial, subjected to a lot of torture in detention. It is incumbent upon every Ugandan to make sure that the prisons are a safe place for all of us, because all of us can be. You can slap your girlfriend and you land in Chigo prison anytime, any day. Osobola okubanga ovuga mmotoka yo wajigula bukadde 5 netomera omuntu era ne bakutwala ng'omusango gwa madda denga gwe totangana ku mesa eri mu nnyumba erya kanzu yo. N'olwekyo mbasaba, let's all do the same thing, let's all be together, fena tukikolerere. Kakati mbasaba, nina okulabirira amaka ga mukyala Musumba, oba mwami Musumba ng'akyali mukomera, ate era nyina okunoonyaayo engeri gy'anaafunamu obuwolereza bw'amateeka, naye nga okyerabira nti omulamuzi omukulu ali mu ggulu. Bino bye tukola ffenna oba nze oba ggwe oba oli ali mu kkomera, Kaba Katonda ku ssaawa esembayo yalibiramula. N'olwekyo mutuweerezeyo ku byambi 702 845 59 0782 05 7604. By the way, mbadde ngenze kulambula abantu babiri. Bwe ntuuse ekigo nga nvudde ebente Luzira, ngenze okulambula abantu babiri. Kyewuunyisa nze kanka kaali wano, ngenze okulambula Seeka nambule ne Pastor. Akati mbajjukizaako nti ekigo ewali omusajja muyita Seeka Uma Lukamagwa. Save me the noise. Nze sinabaga nze siri mulamuzi. Nze bwe mba ngenda okugira omuntu byonna bye yakola nga tannaba kwebuulirira tebinkwatako, zibasanga ate era Muganda agamba nti zikusooka ne zitakuva mabega. Abantu bonna benjogera ku bakyali mu myaka egyetereza. Seeka Umaru naye ekiteeberezebwa nti yakukonjerwa. N'akonjerwa ku lw'ekigendererwa kyaba mukonjera okumubbako ebyobugagga. Bw'okola mwaka sente no sirika era yayogera nnyo ku mawulire naye ku luno nze ndowooza yakonjerwa. Patosobola kuŋŋamba nti avunaana omusango gwa reepu ku muntu gwe yakuza okuva ku myaka 3. Yamulina myaka 14 amureepinga asula ewuwe. Kale ne bamugattagatta emisango. Newankubadde nga waliwo enkaayana n'omugenzi Segirinya. Ebyo nno byansi. Nze nabagambye nze siramula. Wabula nze ndowooza naye yeetaaga obwenkanya kubanga yasaliwa omusango mu the blink of an eye nga Kimyanso n'atwalibwa ekigo era n'ayambazibwa uniform ya convict. Kyewuunyisa Pastor Muzaale musanze ng'awoza ne mu kooti agenda naye ng'ali mu uniform ya red. Ani yagumusalidde? Bagumusalidde ne gumukwata kubanga abadde mu uniform ya red. Nze ndowooza nti ziba zaabali be baasalira edda nti balina okubeera mu makomera. Kakati omuntu okusoma Bayibuli n'akwotinga ogwo gumugwanyiza abalamuzi b'ensi eno namwe musobera. Mwine engeri gye musalamu emisango naye essuubi ly'omunaku kaliteeke mu Mukama Katonda n'olunaku lw'enkomerero. Tunalaba ensalawo ya Mukama Katonda eyo gye tusuubira nti eribaamu kyekubiira bakabaka b'ensi bano abafuzi naddala kati ba pulezidenti abaliko okwegwanyiza n'okubanga muyimirira eddembe ly'abantu ate be mukulembera tekyalibadde kirungi. Ku 750 n'agenda okuba oyagala okugenda okukyalira ku Seeka Umaru olwa Mande, olwokusatu n'olwokutaano osobola okuŋŋaana ne mutwalirayo ku kyokulya kuba naye essaawa eno yagabanga ssente naye ne be yaziwa kati ssaawa eno tewakyaliwo asobola mukwatirako mitwalo 2 n'agimuwa. So mbakoowoolako nammwe mugende mulambule Seeka Umaru. Nze mbadde ngenze kulambula Pastor ne Seeka. Seeka Umaru Kamoga ne Pastor Gordon Muzaale Sebandike. So ndi ku 702 845 ne 782 057604. Kati ku mulundi guno mbasiibudde nga 14 mbalindirira mu kooti y'Entebbe ate munaku zino eza bulijjo mbasaba genda ekigo, genda n'endaga muntu, gendayo n'ekyokulya ekitali kifumbe, ate osobola okugenda n'akasente waliyo kantiini n'owandiika wali mu kitabo nti omusibe bw'ati ne bw'ati, osobola okusaba n'olinda awo ne bamukuwa n'omulabako. Bw'oba tosobodde bubaka buyisa mu nze ojja kugenda ekigo ku prison omukyalireko olwa Mande, olwokusatu n'olwokutaano. Tubasiibudde mweraba. Eyakisa omubiri gwo tewalya kwengana, ekiddukiro ky'oyo ali mu bwetaavu yeggwa omusuutibwa. Tuyayaanira kweweka omwagalwa ffenno tusaasire, tusaba gw'ow'amaanyi Mukama ow'ettendo, kiriza osonyiwaabo be watwala bonna, tusaba